kati wandiika ogambe nti Tanzania Genzies viva, viva Tanzania, viva, keep pushing. Ife kusaidi abagenzi kwe tutava. Tuli timu Genzies kakati olunaku lw'eggulo yagenze ngamba ono we waffe n'asooka n'abakoona mu post n'abagamba ya musooke mukole ki mukipike baba Tanzania kyekyo temukkiriza kwamanyiiro. I told you, I warned you. Nzize ngamba warning okumala emyaka ena but you don't listen. Mulowooza nti mwe bafathers of the East African nation. You are not. East Africa eriko nnyiniyo. Ate senga akuukako waya. Temugenda kumalako nkiddamu. Temugenda kumalako bali bana. I want you to mark these videos ze nabagamba muzimarking. Bali bana. Asooka ye Museveni. Epic. Major focus kwe batunudde gwe beetaaga. Oyo bakimanyi nti kasita bamuvuba bwe bati babeera bamaze. Owokubiri bamuli bize wetwogere atali mu ggwanga ne airport abaana be Tanzania bakedde ku airport nga babagambye adduka wuuna adduka mugende musaleko airport bagenzo tuukawo nabagambye ono muya yadduse ku osajjo yadduka ku osajjo n'afubutuka emisinde ku lwokusatu we yafubutuka we nabakolereyo video nga maze okudduka okitegera nga amutegedde ekiddako kati abaana babagambye ku lwakuna nti wuuli akola ki wuuli adduka bagenza okusalako airport y'e Mwanza bagenza okugisalako ng'omuya yafubutuse dda akoze ekyageze alina amagye alina tanka alina security alina emmundu alina buli kimu ne addusenga mubbi wanjibwa adduka mu ggwanga lyabadde nga alwanirira nga asiba banne n'okutta banne okutegera n'okutta banne addusenga mubbi wanjibwa abaana bamugaye tugenda ennyonyi tegenda kubaano nga tunnakukwata naye yadduka ggulo limu era senga teyadduka ggulo limu leero abadde bamumaze bamunoonya kasonda konna nabagambe ono talabikako naye nga wetwogerera kati abaana balabika bakikutte kubanga tunalabako ku result zonna ze batuwa batugambe bagatta tebanatuwa ku result zonna tebannazituwaako okitegera kitegeeza ki nti abaana tageti yaabwe bagifunye lwaki babagambye teri kalulu bagiyita boycott protest vote eyo bagiyita boycott protest vote kati linda sweeping lindi ya sweeping ejja you can oppress people naye essaawa etuuka when you don't have guns nga tolina ky'osobola kukola nga tolina ky'osobola kubakola nabala mbadde muŋŋamba nti internet nga bagijjako nabagambako muno Starlink eri Tanzania musize nabasomera nabagamba gyeri osigera nabagambako muno gyeri nakugamba Starlink eri mu ggwanga erya Congo eri mu ggwanga erya Kenya eri mu ggwanga erya South Sudan eri mu ggwanga yayingidde eggwanga lya Uganda zensize nabagamba siwe kiri nakati ate muŋŋamba ate bajja ku internet eri nabagambako muno Starlink eri lwaki mutandika okumpajiza obanga obadde tosomera wano please nga akaguddeko bugwika video kaleke okitegera ekintu ekyo nagambye bano ba capitalist beetaaga ensinya nya ate nga bagenda kuzifuna nabagambye luno olutalo lwe bayita de-dollarization lwe bayita decolonization we lugwera bana bagenda kuba tebalina ntebe bana mark my words bana bagenda kuba tebalina ntebe asooka we Uganda owokubiri we Tanzania owokusatu we Kenya owokuna we Rwanda mark these videos nabagamba video zino muzetegereze nnyo zembakolera kubanga ki bampita Dr. Shama kabaka wa polisi zino atunula butunuzibwa ati namanya nti awe muyingidde jiwunye wifaba infinite class yeffe kiddamu yenze Dr. Shama wa foreign policies zino wa foreign affairs nabagamba ntula ku Senate ya America naye nga ate siwe ntula lwaki nasoma zino police nenzitegeera manye enkola yazo nkimanyi nti senga okwata eri eppeesa eryo muna Uganda nyongera okujjukiza ne bagiyita boycott protest vote yegenda maaso wetwogeranga Samia Suluhu abaana bamutuusiza weewo bajenzizi the oppressed generation that demands for what is theirs eya Uganda bagiyita sweeping protest vote ejja sweeping ejja byabakama play with us oweda basibya amawulire bagase banembaga tujjaga breakinga chains kati nabo batandise obifulumya ye we are that generation the abandoned generation gye mwali mumanyira eyo gye wageme eyo tugenda kufukira akayinja mu ngatto nabagamba bampita Shama Dr. Foreign Affairs buli wamu wo wetaaga okumanya ku foreign policies zino I am there akati wetwogerera airport ya Dar es Salaam
tekyakola yo bagigadde bagiblockinze tekyakola lwaki fi abamanyi nti abaana bano bagenda kusalako airport ate jjukira bali ku baana batakyalina kyakufiirwa kino kye nakugamba nti olutalo ngulwanagana n'omuntu nga talina kyakufiirwa luba lulalamu kubanga ono atafiirwa asobola okukwata airport yo n'agikumako omuliro asobola ezo bizinensi zaabwe okitegera ezo bizinensi zaabwe basobola ozikumako omuliro Mwanza tebajyokyeza just babagambye nti Samia Suluhu ayitira ne badduka ne bagisalako bamukwatira awo bamubbe emiggo gye paka Magombe so naye nga nabagambye nti already abadde yabalusedda bigenze okusaasaanya nnyo ategedde ekiddako so bigenze okusaasaana ennyo ng'olwedde akoze eki ng'olwedde yayiseemu dda yagenze naye nga abadde alwanira Entebbe agirese Tanzania aidha nakugambye aidha ali Uganda oba si ekyali Kenya gye bamukwese naye lwaki tebakulaga position ntuufu waali bamanyi ekiddako kati olwedde abaana b'e Kenya baagala kwegatta mu kwe omuzungu yakola bannakenya abaana b'e Kenya balabiddwako ku border points ezisinga nga bagamba twagala genda Tanzania kutaasa ku bannaffe kati kwegamba be babeera violence kati simanyi mu Uganda baba na Kenya bajenzi bayo tugenda bawa position ki kuba tugenda gatta East Africa yonna bweti ebeere wamu bwe bati nga it is one community kati simanyi mulimu gwe tugenda kuwa banna Kenya bano kubanga abanna Kenya bano bomba labira ddala nga kituufu just tebeesoma bwesomi ku kyendabyeko tebeesoma bwesomi so border points ezisinga banna Kenya bazisaze kubagamba mutuleke tuyingire wali tutaase ku baana abaana beetaaga Uganda you don't know what you're messing with temumanyi kike muzanyisa olaba abaana b'e Tanzania abo tebabadde mu mbeera mbi enguudo zaabwe ennungi amalwaliro gye gali n'emirimu rate yaabwe si eyeewaffe naye ate ffe abasigaza oxygen mulowooze kaseera ako abasigaza oxygen yekka kaseera ako tugenda kufaanana tutya ffe ekyobugagga kye tusigazza kiri kimu oxygen nga n'ebyobugagga byaffe mubadde mubibba ne mubitwala e Tanzania ICAP weetwala bwetitezza mubitutte Tanzania gye mwateeka amasomero mugazimba Tanzania naye abatanzania kati bagamba tetwagala kumanya naye ate ffe be mubbye nga mutwala eri mulowooza ffe kinaabeera kitya mulowooze ku lunaku olwo then omala okulowooza ku lunaku olwo mbasaba nnyo mwekube ku mitima mu kifuba muleme kukola kya kisiru nkiddamu mbasaba nnyo mwekube mu kifuba muleme kukola kya kisiru leave Ugandans to be Uganda bannayuganda mubeesonyiwe kubanga tuli bakoowu tubakooye bantu mmwe twabakyawa mugenda ne mu campaign gye mu campaigningira abaana ne babatulya ne bagamba twabakoowa naye nga mumaze obbawo ebisaati ne ssente n'akwatulya kitabani kyabidani bano basimanyi ba Evelyn Anite gye babadde bagenda okwasamira abantu abagaye mwe tetusobola balonda kati omuntu watuuka okwatulira know what is boiling in their heart use the dialogue avenue before it is too late Samia Suluhu yabadde amanyi nti baliko abasibye n'abalala n'aba oppressing n'ebibiina n'abigira amaze amaliriza anagenda okubata nga yaliko kakati aliriddawa Samia Suluhu aidha ali Uganda oba ali Kenya naye banna Kenya ne bategeera nti ali Kenya olaba kati baagala genda Tanzania munna Kenya kasitaana amanya nti Samia Suluhu ali waabwe inze nja kubagamba nze ndi mulanzi nze Katonda yampa gwa bulanzi ate nga nsomesa ate byensomesa nammwe mubimanyi you know how these policies work nakugamba olutalo baluyita de-dollarization olutalo baluyita decolonization this battle is in Africa and its epic center luwangulirwa mu East Africa ensi ziri bbiri Uganda ne Congo bagimaze beetaaga Uganda buli wali influence ya Uganda bagenda kuno nayo ba president bana tebali ku ntebe ba president bana tebali ku ntebe bana oba batya tebali ku ntebe nakugamba eno police eyita mu muntu gwe kyovola bana bagamba mu stage nto wekalakasa lwaki epika busungu kati kasita bujjula ngomanya bana byabufuzi bana be Tanzania babakoze ebintu bingi nnyo tundu Lissu bamukoze ebintu bingi nnyo ne banne menga abaana basirise bamulinda kakati ne bamugamba teri kulonda nakugambye ekintu kino abaana kibabala kiri effective bulungi kitya nti ebbanga lyono senga liggwako nga kalulu tekabadde walina kukwata nte bagiweeyo kugiwaayo buwi then abalamuzi ategeka akalulu ate kano sika obuyinza bagenda buddiza saabalamuzi then bategeka akalulu kano Tindu ayina okukaba mubasi ekyabaana bano balina okulwana bateekeko Tundu Lissu ku ntebe
bagimuteeke